مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم الله ربي فارحمنا جميعا مرحبا بجميع صالحات مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا ربي صل على الحبيب محمد الله ibaniriza tukirize omwana ono Prince Anwar muzaata abanirize mu nnya lya kitaawe waatali seeke yalibaniriza Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyiriza nnyo mwebale kujja ku ddwa ya dadi tuba Allah mwenna bwebe ebisingamu obulungi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمده Mbentya ane sheku yafa nagwamu ekyejo bantulugunya nnyo era nze kyemanyi nti ebiseera ebisinga oyitanga mu mbeera embi Allah balina kyakutegekera mu maaso kuba era behind a very strong woman waliwo story eyo yamumakinga strong abantu mubalaba bulabi naye aba nekyamugumya kati ze ebizibu ebyantomera mu kiseera ekyo byaŋŋumya. Tuwulidde ogamba nti Seka yakuloosezza emirundi ebiri egy'omuddiringano ng'agamba mbuki alina gye yakutumye byadandagirira webiri byamufamire nembiraba nemanya nti bituufu ebyebirooto manyi nze I don't believe in birooto manze daddi wange tandoosangako ne kasita yazze ogwokubiri naŋŋamba njagala ogende wantuwe wati ogyewo ekintu ekitine bwe kiti watusewo nga weki. yes. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. ne bakadde baffe tubeerabira n'olwesenga bakadde bange kiseera kino okukubadde kuwumbawumba nakugattagatta nakusika birowoozo byaffe eri ekyatuleese. Nze eyalibaniriza tali maka muno naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha mata ibn adam wabanga afudde omwana Adamu inqata amaluhu emirimu gye gikutukawo illa min talaq emirimu esatu gyesigala waladun salih yad'u lahu omwana omulongoofu asabira mukadde we. Kiseera kino yalibaniriza tukkirize omwana ono Prince Anwar muzaata abanirize mu nnya lya kitaawe waatali seeke yalibaniriza Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyiriza nnyo mwebale kujja ku ddwa ya dadi tuba Allah mwenna bwebe ebisingamu obulungi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kale ebigambo n'olina bingi bikubula bikubula n'obinoonya
nga sheekhe tali mu makadu mwattu nga bwana yabaaniriza mu linnya lya kitaawe. Tukize ekiseera kino tubaaniriza mwenna, naye basheekhe tusinga ddala okubaaniriza obutasuulya mwoyo mubi eri munnammwe. Ndaba ennyumba ya mukadde waffe sheekhe nseereko weeri era akiikiridde waali. Ekiseera kinaatuuka ajja kubatwalira salaamu. Ekiseera kino mugenyi mukulu atusabye akkiriza mukadde waffe yatusomedde omulyango ogusooka ogw'amawuledi, nate atusomere omulyango ogwokuna ogwa kiyaamu insha allahu taala. الله وملائكته يصلون على النبي bumanya ekyotuddemu bumanya ekyotuddemu kati tukitulamu nga tenyini kya akituddemu omwoyo gwe guli eri abalaba nga gutusabire kuba ali eri tali wano wotudde naye ali eri bbali temulyaza amaanyi. ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Tugenda ku mulyango gwa kiyaamu naye mukadde waffe ono Sheikh Nahum Zaata yali ayagaliza buli muntu, ate yali mugabi, ate yali musaddaasi nnyo. Mwamulabanga abasiga obulungi bamuyinagako ensonga yenako bamugerako erinnya mukambwe nnyo, naye nga tokukambwe bwe yali atendeka era yali ategeka akutendeka osobole okubeera nga oli muki. Naye tubaga ku ssaawa eno tuli bino byatuteeka singa tiyali mukwano gwammwe n'okusaawa ya leero omumantu bati tumuliwa naye olwokubeera nti ku lw'omukwano olw'obukambo byeyabalaganga mu kaseera kakati kakati essaawa eno munamu musasulu mukwate saddaaka zammwe nga tosaddaaka otunulira nti ebigambo byange kuweekulira ate osaddaaka osabe mu mwezi guno mu nnaku zino 10 ezigera okubeera ennaku 20 oyinza okubeera nga olina bwasoberezaamu wageyezza wakoze ki osaddaake Allah sasa engere olwosabe Allah ennaku zekumi ezisigaddeyo osaba Allah temmazeeko ate osabe nibakaddemu nabo basaddaake. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية وفي المدينة من الله أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بني علي من الطائفة النجارية الله عليه خطب فيه شهر سقيما يعانون سقمه وشقواه اللهم صل وسلم عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر القمرية صلى الله عليه. كان لزمان أن ينجلي عنه صلاة اللهم صل وسلم عليه. أمه ليلة مولده آسيا ومريم من الحظيرة القدسية صلى الله عليه. هذا المخاض ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالأ سنا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك الله. سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله. صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك. الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك. طلع البدر عليك الله بثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب
سلام عليك الله صلوات الله عليك الله أيها المبعوث فينا الله كتاب الأمر المضاع بك شرفت المدينة مرحبا يا خير دار الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم الله وعليك الله صلى مرحبا دائمة لا ظهوري مرحبا صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم الله عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا مرحبا وامحو عنا سيئاتي مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا أحمد الهادي المحمد مرحبا صاحب الوجه المنير مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا الله ربي فارحمنا جميعا مرحبا بجميع صالحاتي مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم مرحبا ربي صل ربي صل على الحبيب محمد الله وعلى وعلى من هم شرفاء الله ربي صل ربي صل على الحبيب محمد الله وعلى من الأمور شرفاء الله ومحيا شمسي ملك مضيء الله HK Media nga bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndine Hajatu wange ono muganda wange tuli kuddwa mu kiseera eky'ekisiibo. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano nange nsanyusa okulaba mirimu mbadde nkola nnyo Ate nga nina abalwadde. ng'olina abalwadde ne mbadde nkuwuliza nga nkusaasirako Tojjangayo nakubalaba. bane ngenda kujja gunsinze maama Okimanyi nti nvudde ku ddwaliro n'enzija wano. bansonyiwa ngenda kujja Nkuloopye ba- okitegeera enkya Oli otya? gyendi Wabale kutegeka mukolo. Oli alhamdulillah musajja Okolanga ngezaako musajja ebintu. ngezaako I'm munnange learning a lot of things from you. ndi I don't mukyala regret w'amaanyi being your sister. sigira Teweekwata siri ku munafu obanga oba nkigambe ntya Kubanga ate ne kyejo. sheeku yafa nagwamu ekyejo bantulugunya nnyo era nze kyemmanyi nti ebiseera ebisinga oyitanga mu mbeera embi Allah aba alina kyakutegekera mu maaso kuba era behind a very strong woman waliwo story eyo yamumakinga strong abantu mubalaba bulabi naye aba nekyamugumya kati ze ebizibu ebyantomera mu kiseera ekyo byaŋŋumya Tuwulidde ogamba nti Seka yakuloosezza. emirundi ebiri egy'omuddiringano Ng'akuloosa. Ng'agamba mbuki. Alina gye yakutumye. byadandagirira webiri Bya mu family. nembiraba nemanya nti bituufu ebyebirooto omanyi nze I don't believe in birooto manze daddi wange tandoosangako ne kasita yazze ogwokubiri naŋŋamba njagala ogende wantuwe wati ojjewo ekintu bwekitibwe kiti Watusewo nga weki. yes nenzikakasa nti kituufu abafu baba balaba Anyway, tusaba Allah amusaasire amuwejjana mu kisiibo kino. Allahumma amin Kajja tuwe bali kulabirira mwana. Alhamdulillah. Mutabani wo ng'alabika bulungi.
munengezaako kati sheek kyenina omusasula wallahi era oyo omwana saagala nsabe ekintu kyonna mu excuse sheek mba ndi mugamba kinti nalemererwa ku prince annual ombwat gwe yandekera neneebaza n'abatubeereddewo nga balamu bange abazze nebaza nnyo haji abuduyiga habibi wa sheek era mu sheek bye yaŋŋambye yamwebalizaamu bannange yamulaga omukwano nga yagumulaga mu bulamu Sheek yalina obuzibu nti abantu abasinga bali around him bali bamufunamu okitegeera nga bo era beeraliikira ndowooza nti oba hajati ono taatuwe ne baagala kubba bubbi ne people who stood strong mu kaseera ako nakati bannange tuli so humble and so grateful naye yennyini musiimu gy'ali naddala ku lw'omwana ba kati nze I moved on naye olw'omwana ono omuto gwe yatulekera ate munnamu ataaleka nsi y'abaana naye omwana w'emyaka 12 okitegeera Seeka nga tazze kuddwa Seeka aliwa engineer Akram taliiwo agenda kudda towards Eid yatutumidde munnange tuba twagala ne tumulabako all the time kale mumumisinge kale ngenda kumugamba tondeka tonzirukako ngonyumya nnyo mu papa alhamdulillah ne papa kala yabaddugavu this is your best color yes kino ekitengi kyo kirungi mashallah alhamdulillah ekizibu kikutwala kitya so kintu tebubi osiiba mbadde nsiiba alhamdulillah awusas tezinnumye Obaka kiboyina eri abakyala mu kisiibo kino omanyi tuli lezi we shouldn't be lazy omukyala ena talina kuba lazy tulina kuba strong emirembe gy'okuba lazy munnange gyayiseewo naye ndaba era abakyala bali lazy be bakaabakaaba tusimye omwami tampa ku ssente esima ebikoze bitya yes omwami obakwadde alhamdulillah naye nawe olina emikono okitegeera n'okabira school fees isiwe wuyo ku poliisi isima ebikoze bitya tulina okubeera very hard working tulina okubeera so loving tulina okwefaako nze ndaba gold nze nantonya mumawuli omukyala olina okubeera ngaekyokulya okubeera ku mbaga nedda munnange nenze bwentyo wembeera neefaako I love looking good ng'omuntu oba sayingira mbyakweyerusa naye njagala nyo olabika obulungi bawala ba sheeki banene abakulu luli twabalabako dija najja nabadde n'omwana omulwadde omukyala ono atera okutufumbira akaceere mutumireko omukyala mutumiddeko yeebale nnyo nnyo okutufumbiranga akaceere seka abdurahmani bannange sheeki w'amaka gano mwebaza nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala banga atambuzza amaka gano kuva muganda we yamulekawo paka nakati obubaka bwe obusembayo eri abasiraamu n'abagoberezi tusaba allah bannange byotanasaba mungu bimusabe banga ramadhan eggwako Allah yitalina kyalemererwa gwe mubuulire buli kikuluma ajja kukimala niwana batakimaze kati mu maaso ajja kikumalira so Allah atumalira buli kitunyigiriza atuwe buli kye twagala bannanga bawe essanyu mutapinge mu blessings zange mashallah mwebale kutwagala olunaku olwaleero tuli kawempe mu maka g'omukyala Hajat Dr. Kulthum ebadde edduwa ate ng'abantu bakoseza moment eno okubeera nga bajjukira omugenzi Sheikh Nuh Muzata asaba Allah amuwe ekiwummulo ky'emirembe amuwe n'ejjana mu kisiibo muneeno na bonna ba fallen soldiers abantu bonna abaatugendako tusaba Allah abe nga bagaziyiza kabuli zaabwe ate abeere nga abawejjana neyanza nnyo bakwano mweraba الأمور شرفاء الله ليلة الماء الذي كان لي الله بالسرور يومه وازدهاء الله رب صل على الحبيب محمد الأمور شرفاء الله يومنا والعين الله بفخاري ما لم تعناه النساء رب صل على الحبيب محمد وعلى من الأمور شرفاء
صلى الله عليه من كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه آمين اللهم الأنصار الكريم بعرف شديد بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. Tubibaziza kadde waffe Sheikh okutembeeta ebitundu ebyo byonna okumaliriza n'omulambo gwa Mawulidi ogwokuna. Tubeebaza okusalawo mutuisa akadde mu nnaku olwokuna olw'okunoonya kaliziki. Mwana wattu ataaka omuswawo mwaka omusana akaakira eddala naye ne mwerekeza ne mugamba nti Seeka singa abadde mulamu nga yaliwo watemyako n'atuyita yayitunuddwa atya ate nga tatulaba. Mukkirize bantu abangi abali wano, tukkirize nga sinnaye tamubuulize mukadde wange ow'enju gwendabawo senga Seeka Muzaata abadde mulamu ne Haji Idrisa Nsereko oyo mwana wattu ebyabwe byali byabwe, naye omwana we bw'aba ali wano ng'alinnye mu musaayi kulaba nga edduwa ya mukwano gwe ya muganda we Sheikh Nuhu Muzaata abadde esomwa. Se musomesa wange kkiriza wajje otole salaamu muhadara inshallah taala. Erinnya lya Sheikh Idrisa Nsereko. وأصحابك من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dunia kukuru ni mukadde waffe mukyala wange ajja tutuumu mutabani waffe tulize nebaze mukyala waffe omulimu guno gwayimirizaawo okubeera nti takira tujjukira mukadde waffe naye mu bufunze kimwebaza kubanga nga muganda wange wabanyonyodde Seeka yali mukulu waffe mu nyumba yaffe ya Seeka Idrisa Nsereko Kampala. Ne Hajjati wabeeredde mu State Council omulembe gwa Jennifer Musisi kyenjagala okubajjukiza. Seeka yamugamba byonna by'ogenda okukola bikole naye ng'obikola nange. Tuli abantu babiri waba omulaba muyita Ismaila Mayambala naye be yamukwasa n'amugamba nkukkiriza okukuluma wabweru ne buli kyonna ky'ogenda okukola bwe twakola ku state zitwatizi kanivo buli kimu kyonna yamugamba nkuwadde kayiwa gw'otambula naye. Kati nja mutegeera ekiti kye tulimu wano mu nnyumba eno era Seeka ogyeko nti yali mukadde wange osanga abantu batono nnyo abantu bagamba nga Seeka ayagala nnyo abantu abagagga oba abantu Seeka akolagala nnyo n'abantu abagagga. Ne Hajjati oyo mukyala wange kanato asobola okubeera omujulizi wange. Nze Seeka ntandika okunsomesa ebwayise be basooka okubeera nti bajja mu nnyumba awe Makerere bwe tusula muzigo n'agamba nti kayiwadde okyali muyizi naye kandabe bw'okola ki bw'osula. Era ngenda okuwasa mukyala wange oyo asobola okuyimukako ne mumulaba. Seeka ye yampa olunaku olugendo erumbujja okugenda owasenga, era owasenga nagenda ne Seeka Muzaata
nengenda ne Dr. Rashid Semoddu ne Seeka twali abantu nga bataano. Seeka n'agamba awadde tuzze wa Ssenga neekayiwa tuva wano nga tubawooye. Amahale saagayina hajja tuyinza okuba mukyala abantu kimanyi. Seeka ne Dr. Semoddu ne baleeta amahale ne tuwoowa omukyalo oyo. Era Seeka teyakoma okwo, njagala mutegeera omuntu era olwaleero simanyi n'amaanyi gye nga jje. Nze soogera nko ku Seeka nga nyina amaanyi weegati. Era abasinga wano muyinza okuba temumanyi ne hajja kyamanyi kiki kye tutegeeza mu nnyumba eno. Era ffe tubadde tusiirwa wano entakira buli mukolo gukolebwa wano. Ne leero simanyi maanyi ge nga jje nga njogera ku Seeka. Ne Seeka yategeera nti nzimba ennyumba yange. Omuwalimu najja n'alambula amaka gange n'agamba nti nteeka okugateekako ettaffaali. Era ky'oba olaba hajja ki buli kimu ekyetaagisa nga kyetaagisa ku Seeka Nuuhu nga nze kayiwa sijja kwogera mu kidaala nkikola okuba kumusaddaakira gy'otamanyi nkikola. Seeka yagenda omuwalimu n'agamba nti kayiwa nina okuteekako ettaffaali no sinyumya mboozi. Omukyalo oyo asobola okubeera witinesi yange. Seeka n'abala akakadde n'agamba kayiwa genda oteekeko engogo. Ekyo kisanga wa ku muwalimu naawe omwana omuto n'agamba genda oteekako akakadde. Nze nagenda okukola embaga yange nga miitingi zange zaali ku Boston. Seeka Muzaata talina miitingi neki gy'amiisinga. Ndowooza kyenjijukira baseerabidde yampa emitwalo aga. Kati njagala mutegeere Seeka yali tayagala muntu ng'omuntu ogamba nti yalina levels yali ayagala. Seeka yali atwagala, Seeka yali amanyi omukwano. Era njagala maliriza ebigambo byange nga tusaba Allah amusaasire. Si ye tuwere gye tusoose okubeera nga tujja mu kubaza Seeka. Seeka tumuteerako akabaani minze. Abo bakyala bayinza okubeera witinesi yange. Siyina lunaku lwenzibyanga n'abange bajjajja baffe baafa wagga kusooka Seeka Nuuhu Muzaata. Era lwakuba sitambudde na mwana wange, era omwana wange namukola Seeka Nuuhu Muzaata mbadde tusaba Allah amusaasire. So mwenna njagala mukope Seeka Nuuhu. Seeka yalina omukwano, Seeka yalina okwagala. Muleme okukoma bano mu kidaala, Seeka tusigale nga tukyamusabira. Allah atuyingiwalize abamutwana. Wassalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukirize ese mukali wa Shahabro. Bigambo ebyo bibadde bisaana omuntu omutuufu okubyogera ng'oyo. Seeka Muzaata abantu mulaba bulabiti yali olunaku lumu tulina omukolo gwe twavaako. Seeka ng'ali mu mmotoka waliwo bannaddiini si basiraamu balina lookalowa. Seeka Muzaata enkuba ng'ejja ng'etojja Katonda gye yava twamanya enkuba gye yava. Seeka Muzaata mu bunene bwe n'agamba nzize mu kidaala musooke mutwalo bana bakatuli kibala mubatwale bafaaza kijja kulabika bubi nga nze mbalese mu kidaala. Ne baseeka byennaku zino ani asobola ekikola n'oteeka munnaddiini alina akantu wano nkakoola mu maaso n'atula mu Muzaata enkuba yatonya n'eggwayo wabayi ng'akyali mu kidaala. Bannaddiini nga baba batutte bali bafaaza basuka batuuse ewaka kubanga bali bagenda kulinnya pikipiki nagaa nti kijja kukola. So mukadde wange Sheekhe jangu disikazi wa Kayunga nate ofunkire ekiwalimu kino inshallah taala. Amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Buli muntu atolere ku munne salaamu ate n'essanyu. Bannaye wano tuli mu ssanyu, temunakuwala temunyiiga. Tunuulira musiraamu nno. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, hal adullukum ala shay'in, mbayigirizeeyo ekyobusuubuzi, idha fa'altumuhu tahabbabtum, bwe munaakikola munaayagalana. Basahaba bamugamba nti bala ya Rasulallah, kituyigirize. N'agamba nti afsu salaamu bainakum, musaasanye salaamu wakati wammwe. Ekimu ekiraga mugiddemu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekimu ekiraga toyina takabbulu. Wallahi salaamu wogitoola n'osigala ng'osibye feesi tetuuka. Oli n'otola salaamu n'osigala ng'osibye bwe munaagitoola tahabbabtum, munaayagalana. Afsu salaamu bainakum, mugiddemu. Ani walitola salaamu ng'oseka
Allah mpozi so mukadde waffe omugenyi omukulu Sheikh Baati taata waffe ekatumu ab'ekiwani mwenna ab'ebitundu Osekakuusa jjajjaffe Imaamu Ali Hajjati Kulthum Anwari nyinimu kyakulabako naye tetuyinza ate kuddaawo netunakuwala nnyo asinga ebitonde Sayyidi Khalaik wal Bashar Allah yamugamba innaka mayitun wa innahum mayituna wa Muhammadun mumwogerako musaali Hajjati Kulthum wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun wakufa wa innahum mayituna n'abasigadde bakufa. N'olwekyo tukakasa nti eryo enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Gambo yange biri bibiri. Ekigambo ekisooka tuli wano nga tuzze okusabira muganda waffe Sheikh Nuhu Muzata Allahumma arhamhu waskunuhu fil janna. Naye tugambye nti in kana muhsin waba yali akola bulungi fazidu fi hasanatihi mwongere ku bulungi bwe. Yedduwa gye tusoma wano nga muslimu abatamanyi Luwarabu. Wa in kana musii'a bw'aba nga tebyagenda bulungi fatajawazu anhu mukendeereze Allah omuddiremu Nuhu Muzata batti. Nze bwe nja okubeera enkya n'omugenyi omukulu bw'ajja okubeera naawe omukyala bw'ajja okubeera y'ensonga lwaki tukuŋŋaanako wano naddala nga ate tukuŋŋaanye omwezi gwa Ramadaan. Omwezi ogulina amannya ag'enjawulo oguyitibwa Shahrul Mubarak, omwezi ogw'omukisa, Shahr Tauba, omwezi ogw'ekwenenyezaamu ne tudda wa Allah. Naye bagambye emyezi giri tetwenenyezaamu, mwezi gwa nkizo. Bwe guba nga mwezi gwa nkizo tukoleramu ebirungi bingi. Era nze neewuunya, salaamu alaykum, Hajjati Kulthum neewuunya abantu obutasaddaaka nga bagamba bwewali mbagenda zirya. Oyo nze mpaayo 2, nze mpaayo 5, nze simanya konoona sente zange. Olabye omwezi guno wallahi owangayo nnyo ate abo balimu ne bazirya. Yali nkola ya Nuhu Muzata badde ng'agamba nti muleete ssente, naye abagenda ozirya be baffe era ne baziwa. Saba Allah amusaasire. N'olwekyo abantu bali bweru bava mu mayumba gaabwe. Tewaliiwo atudde wano yali asinga Muzata buyonjo. Yali musajja muyonjo nnyo. Nze saamulabako ku kkanzu okuggyako mu kuziika nga yakudde omuzindaalo, naye saamulabako mu kkanzu etali njeru. Hajjati Kulthum kwebaza bw'obanga kuwalinga ozigolola nga tazitwala mu baddoki. Wallahi omusajja yali muyonjo. Webale mukuba muyonjo. Saba nga akujjala. Naye omuyonjo oyo ali kigoogwa. Tetwogera wano tuyinza n'okuba nga omuntu asobola okuyisaawo emyezi 3, 4, 5, 6 nga tokyamyewo. Obudde teri, obwe butonde. Yali musajja muyonjo, yali musajja muwalimu, yali musajja mwogezi, yali musajja ateerya ntama. Wallahi ali kigoogwa, ebibi byaggwa. Yasigaza ekintu eki mirimu gye yakola, al-amalu saliha. Yali musajja nga Dirisa Nsereko bw'ayogedde, yali musajja mu mbeera ze nga buli wamu omusangawo. Mu kuziika nga Nuhu gw'olaba, mu dduwa nga Nuhu gw'olaba, mawuledi nga Nuhu gw'olaba, mu sitwago z'obusiraamu nga Nuhu gw'olaba. Wonna naye takyaliwo, ate tagenda kudda mu nsi nno. Allah yamutwala.
ngambye nga ntandika ekigambo nti abantu bali bweru. Wallahi amu ne tumala Hajjati Kuluthumu n'oyingira mu nnyumba n'osiŋŋaana Muzaata ng'atudde tokomawo wano. Bwodduka tokomawo ate tosobola kusigala nga bw'oli era obweddalu. Kubanga kiri kyaggwa ekyobulamu bw'okubeera mu nsi. Kyaggwa. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala omulungi bw'atyo bw'ateekateeka. Naye bwe tuba nga tumanyi nti bw'ateekateeka ng'abantu bali bweru, abasajja abagagga baagenda babyemuke bali mu ttaka, abawalimu bali mu ttaka, naye ffe abakyali abalamu tukopye. Bwe tuba twogera ku baafa nga tuboogerako ebirungi, naffe banaabitwogerako. Tukopye ku abo abaagenda, ebituyambako mirimu mirungi egyo gye tukola nga tukyali mu nsi. Siraamu bakubiriza okukola emirimu emirungi. Mu mirimu emirungi obutagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kintu kibala. Naddala abakyala, illa man rahima Allah, abakyala basamira, abakyala beerogozza, abakyala beeraguza, abakyala bafuwa emmindi, obufumbo babunyweza mu kusamira okujjako mmwe. Nokyo nammwe mwabanga mwali omwezi gwa Ramadhaani nga guyingidde gwakulongoosa toga nti shahru tawba, mwezi gwa kwenenya mbitadde kubanga bijja kukyenkya. Tuyinza okubanga muli awo nga bannyammwe bali mu ttaka. Dokita, mama otali mu ttaka? Wali maama? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ani ali maama wali mu ttaka? Muwala wange nnyoko tali mu ttaka? Abuuzibwanga taatawo bwe yabuuzibwa. Abuuzibwa mu kabbuli awo nga taatawo bwe yabuuzibwa. Allah agamba nti al'ana ya'tika malakani mu'akkalani muhasibani. Kasita tumala okuteekayo nze naawe bakujjira bamalayika babiri babazi, tebalya nguzi, babazi bawandiisi, la ya'suuna Allah, tebajemera Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tukimanye nti obulamu buno bwakadde katono oluvannyuma kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekigenda okutuyamba mirimu gyaffe gye twakola emirungi, ekiddako kwe kusigala nga tusalira bannaffe Allah bye yajjulula n'okubakolera sadakaati, saddaaka ez'enjawulo ekiyitibwa sadakati jaariya, ng'okuzimba oba okukola ebirungi. Njagala buli abaakola omulimu mukolerera. Salaamu aleikum. Bantu balina okwemanya, okweraga. Wallahi bw'onookola omulimu ng'oyagala bakulabe bakusiime, ogwo Allah agenda gukuddiza nti wagukola abantu ne bakulaba ne bakusiima, era wakola nnyo. Omusajja ajja n'akuwasiisa emitwalo 5 ku mbaga. Amaliza ebigambo byange, maliriza ne aya egamba nti inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Abayogera nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah thumma istaqamu, ne batebenkera ne banywera ku kigambo ekyo, ne batatangatanga, ne basala swala ettaano, ne bawa zaka, ne basiiba omwezi gwa Ramadhan, ne bakola hijja nga balina obusobozi. Omuntu yenna alina obusobozi n'atakola hijja musango. Omuntu yenna alina obusobozi obusiiba n'atasiiba musango. Omuntu yenna alina obusobozi obuwa zaka n'atawa zaka musango. Hajjati Kuluthumu ndeseekawo zaka simanyi gy'ogiwera. Bantu babaako n'abantu beseeka Muzaata alina ababe.
ndi mu bantu bogamba nti omwaka guno pasitente nensibala n'ozijjamu ne tuzitematema. N'olwekyo tunyweze ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah akasemberayo ddala Sheikh Nuhu Muzatabate nga olumuko bwayogedde. Wallahi Sheikh Nuhu Muzatabate kyeyali talina teyalina kye bayita ttakabu, teyali yali amusinga bukambwe, naye nga Muzaata talina kye bayita kwenkubuntaza. Wallahi ebimu ku byamulaga talina kyetibwa kwenkubuntaza, yagendanga mu maka g'abantu ababulijjo n'ababuuzaako nga bakazi bakadde, basajja bakadde, wallahi ate n'abaako kyabawadde. Muzaata mu COVID tenali wakaawo, omanyi yatya nnyo COVID, Allah amusaasire. Nali omu ku mikwano gye ate abamu tebakimanyi, naye nze omukwano ogwange gwayita mugamba nti kino Seeka Muzaata kikyamu, kubanga teyali nabbi, naye ng'abantu balowooza nti tasobya akutte ku munene. Wallahi namugamba ekyo kikyamu, nekyo kikyamu, nekyo kikyamu. Tumaliza naga nti Abdurrahman tewali muntu aŋŋambako wano mu nsi okujjako gwe wallahi byoŋŋamba bituufu. N'agenda ku haramu n'agula ekkanzu yatwala mwannyinaze bamuyita Halima mukyala wa Badru Emugerere, n'agamba nti gitwalire Sheikh Abdurrahman byonna ebyaliwo tubite, wallahi tutambule. Gwe bw'oli ota omukyala ota omukyala munno Senga Bahajjati ota osonyibwa, naye abantu tuwangaala nga tetuta. Kati waliwo omuntu ayava mu Lujjago ng'ate Seeka Muzaata bwe yali waali yali mukwano gwe, naye yava mu Lujjago no nagati awo nze sikyaddawo. Kyeki bwe yali waali yali mukwano gwo, abo tebaali mikwano gyabwe. Era abafaanana ng'ono mukoddomi wange abato n'abajja beebo. Ate dduwa tebasoma dduwa ng'okulembeza nti twagala ng'eriko abantu abanene abatumbiivu abali eyo mu ggulu. Inna akramakum inda Allahi atkaakum, abatya mu ffe ow'ekitiibwa yotya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo omwezi gwa Ramadani guno njagadde ngukondeko bwe nga tugulimu, tulongoose, tusaasirigane, tukole buli kirungi kyonna nga tukikolera bakadde baffe abaliwo n'abataliiwo. Enkola yange gye naggulawo mu Ramadani abantu muliisa, naye mutandike okuddayo eri abantu ebika byammwe. Omuntu ayinza okuliisa omuzikiti naye nga muganda we, mwannyina, sengaawe, omwana wa kitaawe omuto, wallahi tamutunulako. Abalina ku ssente muve mu kuliisa emizikiti, muliise abantu b'eŋŋanda zammwe. Okulekereza omuceere 5, okulekereza obuza sukaali 2, ozitwalire omuganda wo, ozitwalire mwannyoko, ozitwalire sengaawo. Kyekyo ekisinga okuba ekirungi okusinga okutuliisa omuceere ku mizikiti. Ng'ate wano ekampala n'emiceere gyammwe abantu bagenda bagirwako. Akasembayo abantu mwenna abasiibulula abantu, abafumba emmere, wallahi mutunuulire nnyo abantu abajja n'obuveera. Assalamu alaikum. Mubagoba era temubatunulako. Taliyo muntu aleeta kaveera ye mulungi ewa Allah okusinga nze gw'ogenda okuba nga size na kaveera. Fe abatajja na buveera tetuli bubi. Wallahi omuntu ajja n'akaveera ku mukolo gw'omutwale nga kya bbeeyi, era Hajjati tugenda kugulawo sisitimu. Tujja kuteekanga weste piki y'emmere, abantu tubasonere obuveera bagende nabo. Eyo sisitimu esinga okuba ennungi. Njagala okubategeeza okuva olwaleero bano abagagga bapaakinga bano, era olwapenoka nga bawayo obusumuluzo nga babapaakingira nga bateeka mu mmotoka. Wallahi abafuna mpola bwe baleeta obuveera oba bayita kusiba mmere epaakingiddwa naye omukaveera yonna eba nsibe.
babinnya abagagga bapaakinga nga bakyawa abanaku okutwala eka. Mwagala kusiba mmere ng'abantu bakyalya, teri muntu asiba mmere ng'omuntu ojja n'akaveera. Mwana wattu ayinza n'okuba nga tayagala kulya, ayagala kutwalira baana. Nkubira omulanga bannayuganda, eno message omanyi ndi ku level ya Uganda yonna, sikyali wano Sumaya disitulikiti y'e Kayunga, ndi wa Uganda yonna. Eno message njagala egende eri bannayuganda bonna abayina kyemuyina. Bw'obanga ofumba mmere oba mu muzikiti oba mu dduwa, teekawo esseppiki y'abatwala eka, batwale n'obuveera. Lumu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam enjala yamuluma, n'afuluma ne yeeyanika ku musana. Abakari n'ajja n'amusiŋŋaana, Bakari n'amuga nange nnuma. Omwana w'omugagga n'ajja, ani mwana wa mugagga? Anwari n'ajja, amuyita omwana w'omugagga. Anwari bwe yajja Abakari n'amugamba tuli wano enjala etuluma. Ne bagenda eka, n'asala embuzi n'agibawa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nga tetunnalya, sooka otugireko yabeka. N'ayabuzaamu wakati n'agamba nedda, otuwadde nnene, tuwe tonotono tutwale ebeeka, ate tugenda kulya ku subiidi, ekiriika si kirungi. Teriiyo mpeera nnungi nga bantu balika. N'olwekyo enkola eyo tugigulewo, tugikole. Abantu abo abafuna mpola be basinga okuba abalungi wa Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dakika ezisigaddeyo tugenda kukoleramu emirimu ebiri. Ngenda kuwa Hajjati Kulsum ayeebaze, ate taata amalirize omugenyi omukulu insha Allah taala. Mutwaire akazinda. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bannange nsanyusa nnyo okubeera nga muzze. Tubaza Allah okuba nga atusobozesezza okubeera nga tukuŋŋaana essaawa eno okusomera mukadde waffe edduwa eno ey'omu kisiibo. Ssaawa mwena Allah akubasasome ekisinga obulungi. Allahumma amin. Nebaza nnyo omugenyi waffe omukulu, weebale kujja ate nga si gwe gusoose. Oli Sheikh w'amaka gano, Sheikh Abdurrahman ne basheikh mwena aba leadinze edduwa eno. Tusaba Allah nabo kisingamu obulungi. Nebaza nnyo balambanga basobodde okujja. Sheikh Kaiwa, Director Kin Islamic, kuba olina okwogera ku ssomero lyaffe. Ne Mulamu Hassan, tubatwadde ku salaamu. Munne mwebale okujja. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Banga Prince Anwar wabalabako aguma amanya nti batata bange kyebali. Ate wamwogera ku Sheikh ebirungi, nze nange nnyongera obbeebaza kubanga si mumeka bwe yakolera ebirungi. Kuba Sheikh nawangala naye obuto bwange bwonna paka kukula. Ate yannyumiza nga yalinga mukwano gwange era nga buli kimu ambuulira. Nibyo badde onyumya ebyennyumba ebyo mbadde mbimanyi oba gobadde tokimanyi. Niwe banga wasiima alhamdulillah. Banga nze era nga bwe nabalangira ku King, nze bwongo bange tekigatta nti musobola okuva gye muvudde ne muyita wano paka Kibogwa mugeze kusomera Sheikh Duwa nga Anwar omuleka gwe yaleka nga myaka 12. Munnamu atabalekera mpulululo y'abaana nga tomanyi na mwana kyaliko. Bambi mwebale nnyo, saba Allah basinkanye mujjana ne mukwano gwammwe. Nga concludinga Sheikh Abdurrahman yatuganya okwebaza ne sinza buteebaza Haji Abdu Yiga. Yebale nnyo, yebalire ddala, yaguze emmere yonna tetugenda okulya. Saba Allah musasule mu ekisinga obulungi. Habibi wa Sheikh. Sheikh namuloose ennaku emirundi ebiri egidiringanye. Sitera nnyo nze n'okukkiririza mu birooto. Naye omulundi ogwokubiri ndoze yakakasizza kubanga alina kyeyaŋŋambye n'andagirira bwe kyabadde ne mmala kakikebera ng'ate era kyabaddewo. Kati ebigambo bye yaŋŋambye nja bigamba Sheikh Abdurrahman kubanga
tebyabadde bya buli omu naye nga era gyantumye obubaka obwo. Ne Anwar nkwebaza nnyo mwana wange okubeera nga oli mwana mulungi kubanga munnange bw'oba onnemeredde enswala nnyo nedda gyaswala gyali. Webale kubeera mwana mulungi nga bw'oli, webale kubeera mwana wa mpisa, obukakamu obwo n'amagezi gaffe. Omwana oyo asinga okuva mu baby class nakati waali mugezi nnyo nnyo nnyo. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Ate ng'oggyeko okuba nti yakulira bulamu obulungi n'ebintuwaze nnyo, mwana wa mpisa nnyo. Baagaliza obulamu obulungi, baagaliza emisa gya Allah. Nsaba kukomaawo ala mwenna bamalire mu kibasumwa. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kizia kusera kano ngene direct eri omugenyi omukulu inshallah atufundikire siburuke inshallah taala. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam kana na'am. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Kusaka nebaza Allah subhanahu wa ta'ala tulese wano tuzza okusabira Sheikh al-Marhum Nuh Muzata Makagano chairman wa Afrika Masjidi na imamu mwenna. Badanga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zokudara mloni kwa kusatu makamu no kulobera Sheikh Kuwa. Nenga rwachinzita wano Sheikh Abdurrahman yakulembera. Nora Sheikh Muzata wali mukwano gwaffe. Banajagamba nti mwogere ku birungi by'abafu bammwe, temwogerako bibi, mwogereko biki birungi. Ekyo Sheikh yakola omulimu munene nnyo. Abantu baalinga beewuunya ebigambo Sheikh byayogera kubanga abakulembeze b'Obusiraamu balabanga bitali bituufu. N'ekyewuunyisa era bigenda byeyoleka. Sijjagaziyawo makuta abaluganda kuti Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola n'okufuna emikwano emirungi abantu abalongoofu abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira muzzukulu wange ono Anwar, nkuutira okutunuulira ennyo mikwano gya taatawo, okutulira abantu abajja mu maka gano kubaawo bennyini be bantu mikwano gya taatawo. Era abantu abo basembereranga obeebuuzangako ate kuutira ate osome Allah akuwe okumanya akuwe ne faamu. Naawe okola tuulinga taatawo yennyini oba osinge nawo insha Allahu taala. Mbadde wakwogera ku sipiiki ya pulezidenti yayogera ku lunaku lw'abakyala ya Dawale. Olwokubanga bagaggawadde baagala abasajja abazaala abalenzi babagula babasasula eri ne babasa obuwala. Ekyo nga kikyamu. Allah yagamba waatu nikaha sadukatuhunna nihla, mu abakyala amahale gaabwe agabeeranga byagenda okukolera olina kyomusasuddeko naawe nekwobeera ngaolina value ende mukyalawo. Nolwensonga Sheikh Abdurrahman kusaba yimirireko nebaza Sheikh Abdurrahman ono kubanga amafamire yaffe ndere Katuubu namulonda ekodineta waffe ono n'ennyumba zonna Uganda yonna nga yemutabaganya yemukwanaganya banyumba yaffe n'ennyumba zonna mu Uganda zonna inshaallah. N'olwensonga eyo sanga sitwala kunyweze n'ensonga temukulembedde Allah atuwa Allah
Allahu akbar walillahi. Allah subhanahu wa ta'ala yasengaje mutembeta eya akitebe mufti Allah abawe atuwa obuwanguzi ensonga yaffe tugire insha Allah ta'ala. Salama tulizo kusiba kwaffe somera kati baffe Allah tasuma uli wenanye twakoze wano. Amin. Kasito okuja kijje ebintu ebikola kiri abaye temusibuka obudde tebunnaba obudde tebunnaba seeka obudde dakiika emu essaawa emu ne dakiika bbiri essaawa emu ne dakiika mmeka bbiri hajjati kulusoomo okwebaza olwokufaayo nnyo okukola emikolo gino gyokusabira sheekhe n'oba nga tobeerabidde. Yagamba nti omuntu ekimusanyusanga mulamu neba nga afudde kimusanyusa. Era binagamba nti abakkiriza balamu neba nga bali mu ntaana. Omuntu aba nga afudde Allah omukkiriza abeera afuuka ruhaniya atambula wonna walagala. Sijja kugaziya nnyo okuba obudde bugenze. Wassalamu alaikum. Twebaza mukadde waffe omugenyi omukulu yakulembedde omukolo guno alhamdulillahi rabbil alamin. Kati ebyo byonna ebyokubeebaza omugenyi omukulu Haji Medi ono ajja abeebaza insha Allahu taala. Haji Medi jangu weebaza omugenyi omukulu abantu bonna bonna naye nga omugenyi omukulu yabasooka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange okufuna obudde okwebaza Allah jalla wa ala olw'okukkiriza ensonga eno n'ebeera ng'egendanga mu maaso kubanga ekyamazima teyibirizikawo naye okuba nti Allah yagibaraka emata n'ebeera ng'egenda mu maaso alhamdulillahi rabbil alamin. Era saba Allah jalla wa ala akkirize sheekha waffe mukwano gwaffe muganda waffe munnaffe mu buli mbeera yonna ayanukule amutaase byonna ebyamuswako ng'omulamu bwe amulamuze ekisa ku buli nsonga ye amutuweerejja n'ataatusikanye naye insha Allah. Nenzirako okwebaza Hajjati Kulthum wamu ne banno bonna alhamdulillahi rabbil alamin. Ensonga westi tezibeera nga za buli ntakera. Abamu baziwomamu omutwe omwaka gumu ne banafuwa olwakyo nakiri. Naye bakasizza nsaba Allah jalla wa ala yongere akuleeze oleme kuvumbeeramu yadde eddakiika n'emu oyongere okuba omukazi ow'embavu buli nsonga n'abasigadde balabire ku ekyo. Ninayo okwebaza ennyo ekyenjawulo Sheikh Abdurrahman. Annaye Sheikh Abdurrahman simanyi nze ng'omuntu ndabika sirina kinyinza kukuwa naye kakasa nti Allah jalla wa ala asaba akutemera ekkubo oba otaliraba eby'obwetaavu bwo bwonna bwe buli. Saba Allah jalla wa ala akutemera ekkubo obeere ng'obumaliriza. Ozi n'ensabira abantu baffe wano mu maka gano bannange ebintu ebisinga mubaamu abasajja ab'embeera zonna naye abamu tuli basanyufu nnyo gye muli olw'okuba nti nno temwekwatakwata mu ngeri emu oba endala. Nemubanga abasajja ab'embavu eby'omusaayi gwammwe eby'okukuuma oluganda alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah jalla wa ala abatuwangaalize ate abongere embeera ennungi. Netusaba mwenna ab'emikwano ab'eŋŋanda bannakyajjija abalaba muli awo bayitirivu nnyo naye nsaba Allah jalla wa ala batuweeremu ejjana. Bamaama baffe tusaba Allah jalla wa ala batuweeremu ejjana. Bassenga ab'eŋŋanda mwenna
ab'emikwano mwenna tulina kintu kyetulina basasula wabula saba Allah jalla waala nammwe abawa abantu abalungi abayinza okubasabira badagenda kwetuli eno sebo wekitiibwa omugenyi omukulu wamu amasheefu mwenna tutuusa okwebaza kwaffe bannange tuli basiimu nnyo tuli basiimu ddala olw'okuwuliranga okuladira kwaffe etakera nemusukiramu alhamdulillahi rabbil alamin omugenyi omukulu saba Allah jalla waala tuwaganze wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين